Shira Place yakoze ekyabakyala bano. Yabanange mada oliwa animal print ezo nkovu zaki okarwara obuhere namusuna eddagala walimira leti kiki akaterwa amatojo nigo gamuti gwe n'amatojo mada n'amatojo ekyo kizigo side effect ekyo kizigo kya mocha mada wa bibombola mukama nsasire naye Sheila mpulira nakuchaya atenga sikwagalanga ko atenga sagala berene musaakoyo naye omuntu awayiriza aba mutemu abasobola kuyimirira mu koti nakwako obujulizi ugabwa kalabe leka nsoke mba playingireka audio obaka kasa nti mada aba ayiseeko oluusi mutegeere abavuddeko abaana bakyazira empere kuba edduuka n'omwami lutaaya so nnyo tulina kukola ki alina amakulu naawe oli malaaya ebigalubindi naliyamba oligamuterezete kinene alina amakulu oli malaaya alina kasolo ono tali wasa abaana bakyazira empere kuba edduuka n'omwami lutaaya so nnyo tulina dukola ki oditunda gyomugerayo kabaddiremu leka kabaddiremu mbuulire oyo alina amakulu naawe oli malaaya ebigalubindi naliyamba gyamba oligamuterezete kinene alina amakulu oli malaaya alina kasolo ono taliwa muwulira talina makulu zanya akantu ako yakalabako nga nebyayogera nno tebikwatagana bamubuuziza agamba oli malaaya kambalage wenti let me put it here like ng'agamba zali nga agamba zali nno alina ebbaawe nno mu makaage era kwolwo namugumula alina amakulu naawe oli malaaya ebigalubindi naliyamba amakulu oli malaaya Kyebayita nti woba oyagala okumanya ekiri mu kasaka olina okukwata ejjinja n'okasuka mu kasaka n'olyokulaba ekinaafubutukayo. Kati nze nina omukyala gwe mbadde simanyi nti asobola okukola olutalo ku muntu. Omukyala ono Patience nze mbadde simanyi nti asobola okukeera olunaku lumu n'akola olutalo olw'amaanyi ku muntu n'atuuka okuvaamu ebigambo ebyo byonna era n'atuuka okubaako n'akakundi ke yeegatta nako ke tumanyidde ddala obulungi nti akokko tuwakavaako tuwakaviirako ddala. Naye Shira Place kyonna kye yakoze alinga eyakutte ejjinja n'akuba mu kisaka ne tusobola okulaba Patience nti asobola ddala okuvaayo n'akola olutalo olw'amaanyi ku muntu. Oli ye Senga Acid twamumanyiira era ye twamumanyiirira ddala mu kumenya bizinensi z'abantu. Oyo Senga Acid twamumanya mu kumenya amaka g'abantu mu kugasattulula tebamutumira mwana. Twamulaba wano ng'akutte ku Dr. Amuza era kiba kusanga ng'omuyimbi waffe Rema Namakula nga ye muntu awuliriza ebigambo by'abantu n'atasengejja yandibadde yanoba kubanga Senga Acid ye muntu eyeekwata ku kintu bw'ati n'akola okunoonyereza ng'oyinza okugamba wa poliisi n'akola okunoonyereza ng'oyinza okugamba looya yoyo omukyala nga yakwesibyeko mukwano gwange akuvaako ng'amaze okwonoonera obulamu Senga Acid. Naye bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana ate bagamba buli mbwa n'olunaku lwayo naye lugenda kukya bwe luti. Tolaba nti akadde kano Senga Acid oyo akutte social media n'agiyugumya bw'ati naye olunaku lugenda kukya awulire nga takyasobola yadde okuvaayo okwogera ekigambo n'ekyo mu kamera. Omanyi buli muntu yenna abeerako n'ekimumenya n'ekimukuba ate olwo olunaku buli muntu ogenda lufeesingako mu bulamu nga tokyasobola kuyimirira kwewozaako nga n'ebyokwogera tobirina.
oyo senga asidi nga yakulemeddeko ayinza okwonoonera obulamu, ayinza okuttira omulimu, ayinza okuttira obufumbo. Omukyala oyinza onnoba oba omwami okukugoba, yoyo omukyala. Naye nga ebintu bwe biti si birungi. Ebintu by'entalo bino bikumalako emirembe, bikumalako emirembe n'oba weeyita kabaka bannangwera ng'emirembe gikuweddeko. So bannange, nze kyemmanyi abamu bagamba nti ekivumya Shirapulayisi kwe kuvaayo n'ayogera ku basingo mothers era nga bagamba mbu akoze kinene nnyo 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 okulaba nga abakyala abava mu bufumbo bayingira obwa single mother. Bannange obwa single mother tewali yabweyagalira, taliiyo. Era tewali mukyala asobola keera ku makya n'asuulawo obufumbo just nga abadde tebamubonyaabonya. Tekiriiyo. Era amala kufuna mbeera emunyigiriza n'agamba wannyo weewaawo kambuveemu. Naye Shirapulayisi olw'okuba nti yennyumiriza mu kyobwa single mother, tekitegeeza nti alina abantu baasika nti muve mu bufumbo mujje tuyingire obwa single mother. Tekiriiyo bannange, tekiriiyo. Kuba omukyala nga ali mu bufumbo ng'ali happy n'obufumbo bwe tayinza kusuulawo bufumbo bwayingira obwa single mother. So kati bonna abagamba mbu akoze kinene nnyo, mbu simanya ng'okuubya abakyala basuddewo obufumbo baze mu bwa single mother biki biki. Shirapulayisi talina munoomu gwe yaayise nti va mu bufumbo bwo. Taliiyo, sinnamulabayo. Era buli mukyala agenda okuva mu bufumbo aba ayina ebimunyiga ng'ayina by'akoye byatakyasobola kugumiikiriza. So Shirapulayisi tumuggyeko omumwa, tulekerawo okugamba mbu ate yagamba abakyala okuva mu bufumbo. Bannange nedda. Bambi kamaama mukaleke. Shirapulayisi mumuleke bambi, talina ntalo ku bantu. Talina ntalo ku bantu, ye muntu ali free. Omanyi omuntu ng'ali free drama, yoyo ye ali free. Kyovola nti talina bantu bangi baalumiza nga tesenga asidi baalumiza. Bw'ogeraageranya ku Shirapulayisi, nze sirabangayo muntu n'avaayo n'agamba Shirapulayisi nze oyo omuwala yannumya era simwagalirako ddala. Tekiriiyo. Naye senga asidi baalumiza bangi nnyo. Kale bamikwano mubeere bulungi. Tujja kuba nga tetusinkana mu vidiyo eziddako. Kankome wano eno. Mukama bankumire nnyo, atakumira mpeera. Mweraba.